unsaid is the background to this. And I think we need to ask the hard questions. We need to have a candid, brutal conversation on this idea of what is reasonable conduct, what is permissible conduct. I think we were all treated to that video that ran wild of people in military formations, and I knew it would attract consequences, both intended and unintended. So I think going forward, we may need to engage as security and all the players on how we go forward to ensure that we have credible electoral processes. Right Honorable Speaker and members, government commits to ensure a clean and safe electoral process in support of the EC. Those arrested will be presented in court, and any excesses reported, investigated and dealt with as appropriate. The journalist whose eye was injured, called Miracle in Nsambia Hospital, gladly he's been discharged, but I've been briefed by Honorable Bahati and I want to thank him for visiting him. We shall meet the bills of his treatment. I beg to submit, Right Honorable Speaker and Honorable members. Uli kuyugi update CV ko sinzo bango tuliza we bali kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberengo nawe otwegattako ddala bulungi ogwo mukwano gwange ali yampuliriza. Parliament etudde okusinziira ku nsonga ezibadde zigenda maaso mu ggwanga n'okutuntuzibwa kw'abantu engeri y'ekyeyonoonero saako n'okucunya abawagizi ba National Unity Platform. Kakati Parliament etuuse ku extent nga ensonga ezigenda maaso mu ggwanga zigenda kulanda abo abalina intention mu kyo mu bikolwa ebyagenda maaso n'abo batakiinaamu intention. Kubanga wabanga abantu abalina okunenyezebwa nga mwe muli asookera ddala General Muhoozi Kainerugaba nga ye Chief of Defence Force, kubanga gano amagye agajja nga gatuntuza abantu gajjira mu kifaananyi kya UPDF era nga Muhoozi y'omu ku bakulembeze baakyo, kakitegeeza asanze akaseera akazibu k'okubuuzibwa ebibuuzo kwansalinga questions. Wabanga General Muhoozi Kainerugaba bamuwa just position nga ye CDF okubanga abeera just Chief of Defence Force naye nga si yasalawo special operations ezigenda mu maaso mu ggwanga, ekyo nakyo bakitugambe tino twamuwabibwa ekifaananyi waliyo abalala abakola ki abasalawo ku mbeera zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga. Naye ate ffe tumunenyeza kwe kuvaayo okwewaana ku bikolwa nga bino nga ye CDF. Y'ensonga waaki amateeka gaali gakugira UPDF obutenyigira mu bintu nsonga za byabufuzi olw'ensonga nti nno kati eggwanga liba lyekubidde. Kwe kussaako okunyumya bannamawulire okusinziira ebivudde mu Parliament balaga bagenda teekawo accountability saako n'okulambula munnamawulire eyakosebwa eriiso lye akyapoosya n'ekisago mu ddwaliro era biiru ze bagamba bagenda kubanga bazikolako. Eggwanga terigenda ttambula bwerityo nga munaabeerako kye mwonoona okuba mwesiga ssente zaffe ze tubawa musolo nga mugenda kuddaabiriza ne ssente zaffe. Eggwanga lyetaaga mirembe. Ebikolwa nga bino lwaki bibeera tebibolishingibwa mu gavumenti saako n'ebitongole ebikuuma ddembe? Ate n'ekitongole ekya Uganda Electoral Commission kirina okuba nga kinenyezebwa ku kino, kubanga tosobola kubanga gwakulira enteekateeka ez'ebyokulonda nga tumanyi kigenda mu maaso. Kati kino kiba kyakuyiseeko kitya? Abantu bangi abeesaaga okutuddamu ebibuuzo.